Ekire kikeseza olwaleero ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes ekubiddwa DR Congo golemu ku bwereere mu mupiira ogubadde ogw'omukwano. Uganda Cranes ekozesezza omupiira guno okwetegekera okutunka ne Algeria ku Sande ya Sabbiiti eno mu mpaka ez'okusunsulamu amawanga agagenda okwetaba mu Africa Cup of Nations ezigenda okuzanyibwa mu ggwanga lya Ivory Coast omwaka ogujja. Uganda Cranes eri mu ggwanga lya Cameroon gye yakuba enkambi era omutendesi wa ttiimu eno aggumiza bannayuganda nga ttiimu ye bw'agiteeseteese obulungi okukomawo n'obuwanguzi. I believe that we have still inside tank of our emotions, feelings and senses to give everything for Uganda, and I believe in players we have, and I believe in work we do, and I believe that we shall stretch over all human and sport limits and get the performance and result our supporters are looking for. Ate minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuza Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu atongozza empaka z'amasomero ezitegekebwa Obwakabaka nga zigenda kutandika okuzannyibwa Sabbiiti eno okutuuka mu mwezi ogw'Omunaana. Amasomero gagenda kuvuganya mu mizannyo okuli omupiira, okubaka, volleyball, ensero n'emirala. Waliwo obwetaavu okwongera amaanyi n'okuzza obujja ekikopo kino, era mu bbanga ttono tujja kulangirirawo akakiiko akagenda okunoonyereza biki bye tuteekeddwa okukola, biki ebinazza amasomero mu kikopo kino, ensimbi ziyinza n'obuvujjirizi buyinza kuzimbibwa butya. Ate ttiimu 16 ze ziri mu kuvuganya okuyitamu okuzannya mu mpaka eza Buganda Regional League eza sizoni ejja. Emizannyo gino giri mu kuzannyibwa mu disitulikiti y'e Luweero nga gyetabiddwamu ttiimu okuva e Nakaseke, Nakasongola ne Luweero. Honorable Alan Mayanja Ssebunya agamba empaka zino zirimu okuvuganya okw'amaanyi wabula alina essuubi nti ttiimu okuva e Nakaseke zigenda kukola bulungi. Kiruubirirwa kyaffe kyakulaba nti Nakaseke tufunamu ttiimu esobola okuva ku mutendera guno yeeyongereyo obaolyawo ku regioni, kyekiruubirirwa ekikulu. Era nga Nakaseke ttiimu ziri 2, Ngoma United, Ngoma Diaries ne Kikamulo United FC, ng'ezo zonna ttiimu zange, ttiimu zaffe. Empaka zino kati ziri ku mutendera ogwa quarter final era ttiimu egenda okuziwangula yegenda okuyitamu. Ensonga